omukulu gubayita Gravity omutujju Naye Victor Kamenyo basobodde okubatenga bazzeemu okubatenga bagugulana ku lwakayimba ke bayita Gravity yakola akayimba bakayita enyama ke kamu ku buyimba obusinga okutrendinga kadde kano ku TikTok ne ku YouTube ennaku zino lwe lusinga okubatenga lutambula naddala ku TikTok era obanga oli muyimbi mugezigezi ng'olinamu akasente ng'osobola okulaba abaana ba TikTok akayimba bakatambuza naawe n'osobola okubatenga okkiriza naye nga tekikuwa beetu n'ogamba nti ng'omuyimbi okoze oluyimba olutadde ku TikTok si buli ateeka oluyimba ku TikTok ne balukuba nti banakkiriza oba lunaakwatayo mu mbeera eyo emboozi gyekuletedde ya mukulu ono gwe bayita Victor Kamenyo. Victor Kamenyo agamba nti yakola akayimba ako emyaka 4 egiyise wakati w'emyaka 3 n'emyaka 4 akayimba ako nawuliddemu engoma ya Digi Bawa oba eddoboozi lya Bawa. Omukulu agamba nti yaddamu akayimba ke nasobola okubatenga ng'akozaamu bano abakulu bonna bakyali bange bamale okuzigula otuwulire nti mwana gwe wantamiza. Yo, I want to name Victor Kamenyo representing Urban K program chechiriwo. Wenti chitova mubalo mutujwa na kuemba waluga flavor luga for distributing Gravity mutujwa ni raputu walisti absent wa present ni rhyme appointment chali wange mwana kulombanga Urban K nyama antinze kwembeera ngampo ye obawulidde bonamba ina kati omukulu Victor Kamenyo agamba nti oluyimba olwo lulwe ulira bwagamba na yonka nti oli yagenze n'oluyimba lw'abaligabana nina essanyu lingi nnyo kubanga nina abagoberezi bangi era omu ku bo yeye bamfolowinga nnyo lizanye ennyimba zange babeera eyo just nga piece of advice gyenyinza okuwa omuntu ng'oyo alekerawo okuppa oluyimba lwange olw'emyaka 4 emabega 3 emabega nina empya kitegedde Victor Kamenyo. Victor Kamenyo ayongeddeko n'agamba nti kuva mu ssomero bulijjo Gravity amukopa. Kati kino kankikubuulireko nze nga nze omuntu nasoma ne Gravity nga nkyali kusoma kodi kampa senior 2 paka senior 4 era nga nkopa byonna ne Yesu yali agenda yatugamba nti amazima gali eroleka era muligalaba natugamba bannabbi ababulimba balijja era mulibalabira ku bikolwa byabwe bino ebikolwa byabwe bitandise obbeeyoleka ti mind yongo omuntu reasoninga ye Kamenyo bwategeeza wabula omukulu Gravity omutujju mu mboozi zino ze yayogerako ku Victor Kamenyo yamugamba akole nnyo asobole okubatenga ayimba yamwagaliza birungi byereere ayimbe kuba ye tannayimba kubanga bamuwulira kalimaye bakola nsobi neera bakikola mu butamanya naye just with time ate omwana kati njagala ayimbe njagala akubire eddala engoma kuba gye manya alina famire n'abantu babeezaawo bunaleke kukola asirina buzibu naye akube engoma kuyimba studio kitegedde emboozi eno empalana ya Victor Kamenyo ne Gravity omutujju tetandise lwaleero lwa luyimba luno bw'oba weegenderezaako ebivulo bibadde bijja nga bitambula buli October nga 9 ndowooza kyejjukira obulungi 2015 bategekako Gravity yali ku Freedom City Victor Kamenyo n'agamba nti yali ku muganzi lwazza era ku Independence olwennyini October yonna era omwaka guno gwennyini Gravity ategeezezza nti ayinanga lumu Victor Kamenyo ndowooza yakkiriza n'agamba nga 9 October naye agenda kuba ali side z'emukono ne bannange tugambe omukulu ono Gravity omutujju ne Victor Kamenyo gw'ogamba ani asinga mu ndongo nga bw'esodde okubatenga etambula wadde ayinza okwekwasa nti akayimba engoma etambula n'ebigambo bya Gravity omutujju abaffe lwaki tugamba nti omukulu Kamenyo endongo lwaki eganye bano nno bonna bakyali bange neze kyenyinza okugamba Victor Kamenyo waliwo kye bayita talent Victor Kamenyo ne Gravity omutujju bonna balina talent ne talent olina okugiriikiriza talent olina okubatenga ogyongeramu waliwo kye bayita hard work kati omukulu Gravity omutujju mu ndongo eno tukkirize tugaane abamanyi hip hop oba rap music tukkirize abali bagobeddeko ngo bayita rap music abasajja bayita bava mu America eyo gye bayitanga East Coast West Coast East Coast yali ekulirwa omukulu bamuyita Notorious B.I.G. oyinza omuyita Big Smalls oba gwe bayita Biggie mwalimu omusajja bamuyita Puff Daddy nga bayita ba Bad Boys Rebel yali eva mu New York kati nga babiisana n'abasajja bava mu West Coast era mbyafaayo bya hip hop bagamba nti endongo ya hip hop oba hip hop culture omutuufu rap music yava mu East Coast
kati West Coast mwalimu omusajja gwe bayita Tupac Amaru Shakur, omusajja gwe bayita Sugar Knight nga bava mu Los Angeles, era nga balina rebo yaabwe gye bayita Death Row. Entalo za hip hop zavadde era abasajja babitandika aba America n'okufa bafiiramu. Kati emboozi eno ey'omukulu gwe bayita Gravity Omutujju ne Kamenyo basobodde okuba ate bagikomezaawo wadde yabu bya bidongo ya ndongo nene Kamenyo alina ennyimba zazze engabba. Ne mu nsonga eno Gravity Omutujju yasinga nnyo Kamenyo olw'ensonga nti kyenkakasa nti Gravity yamanya nnyo omuzannyo gwa music. Bonna balina talent naye Gravity kyakola ye kyasinga okuba ate nga akola music we. Owa Victor Kamenyo music ayinza okuba muzito naye nga tatunda. Owa Gravity ate nga atunda. Gravity asobola okuba ate nga amanya akatale n'amanya nti ye kakuba ekiyimba myezi 2 akole concert ayiribe mu kyalo Mubende Mitiya yonna abayitemu. Oyinza okwebuuza okuva COVID basobola okuba ate bagulawo ebivulu. Victor Kamenyo wakamula bivulu bimeka gweyo gyoli Mubende lakayiga nga yonna Sembabule wayomulabye ko Victor Kamenyo ne Gravity Omutujju kibakubye endongo. Kati mu mbeera eyo bw'oba olabye ku kolabo Gravity zaakoze kolabo olaba Gravity yafuna kolabo okuva ewa radio omu ku basajja abazibu. David Utalo yafunako ewa Kenzo Bafana King Saa Bebe Kulu. Nze kyenkakasa mu ndongo yonna gwoba ng'oli muyimbi music omulungi abeera mulungi eri abawagizi negwe mu nsawo agamba ki? Oyinza okugamba Gravity ayimba mbulera ayimbye enyama luli ayimbye ebijanjaalo gwe ayimba music omuzito mu nsawo kiri kitya? Negattaako ku 07568888 ombuulire gwe omuwagizi wa Gravity Omutujju oba Victor Kamenyo akayimba okawuliddeko akenyama baligabana. Gravity omukulu Victor Kamenyo agamba edongo bagikopye wewa bagikopye omukulu Victor Kamenyo agenda mu concert n'ennyimba mmeka zayinawo ezigamba nti zidigiza abantu oba ali kukikwate nti Independence ayina kuba ate nga akuba concert. Soko negateko gwamanyi music toteekamu feeling just nkutegeezezza music aba mulungi eri abawagizi naye gwe mu nsawo ki kyofuna? Abaana n'abanyumiza nti twafuna award. Abanike sebo webalo tuweereza boss ono kalema John Pogba gandi mpambire kabira kyotera nze Kamenyo talina kyangamba. Lwaki? Kubanga omusajja n'okubadde ya amanyendo ng'agikubye naye siwulyangako kivuluki. Ebivulu abitegeka sebo aleta hiti ku hiti. Nze Gravity yansingira nga nze abati kole webale kuliriza nenga Victor Kamenyo ebivulu abikoze lwakuba Victor Kamenyo yesaasira oba ndowooza oba alinamu n'amalala mu mbeera eyo. Kyenkutegeezeza nti Gravity ayina music atunda ate yamanya akatale. Okitegeera esobola okuba ate nga amanya akatale n'akuba ekiyimba ky'emyezi 2 ne kitambula n'ajja Sembabule lw'amaggwa n'abakuba. Kati ku kivulu Gravity Omutujju kyasobodde okuba ate nga tugeze Chameleone tazze Shiba tazze. Nkakasa nti Gravity Omutujju asobola okuggala ekivulu ekyo n'ekivulu nga Chameleone tazze Shiba tazze ne baleeta Victor Kamenyo. Obucupa buyinza okujja oba tebujja? Negattaako mbuulire. Halo abani se webale kuweereza boss owalangi kwambya Stone Mukowe mwalo. Kati Kamenyo atulekemu lwa nsonga Gravity oluyimba lweyakubye ebigambo tulya bya Gravity eddoboozi ya Gravity ate oluyimba nti oba yazye oluyimba lwe kubanga oluyimba luseeka ebbanga. Watuze tuli abayimbi bangi tebadda mu nnyimba z'abayimbi abayimbako zakafere bazze baziddamu ng'owulira bazzeemu bigambo byoli naye n'ebirimu bigye. Takitegeeza Kamenyo atulekemu Stone Mukowe mwalo. Okay webale kuwuliriza so ngamba omukulu Gravity Omutujju ne Victor Kamenyo endongo yonna bagikubye bakuba style yemu nenga omusajja asinze okufuna mu kazannyo kano aka hip hop oyizo muyita tetuyiza muyita hip hop luga flow nenga azalibwa eri mu hip hop. Ekisajja kino ki Gravity kye kisinze okufuna mu ndongo yaabwe mu ndongo eno. Soko ngamba no kama wange jebaleko boss abasoke kiyeje mwaogola Abanike taliwa gulu nnyo naye sawa kubuuza nasaba kadonka mutufe kutwetine kuba serebu waffe
webale kuwuliriza n'abayimba akadongo kamu ndowooza nze asinga n'okuba ennyimba z'akadongo kamu mpozi ng'obadde tongoberera naye buli lwakusa tujja kuba ate ng'onneegattako owulire enteekateeka eyo halo webale kuweereza bosi omusiri musata fulyawana ekasense oyo Kamenyo naye atulekemu omusajja aba yamusinza webale kuweereza kale angambe mugema Wilson Kamenyo aleka okuwayiriza Gravity yamuleka dda wetogera kadde kano Victor Kamenyo alina concert emukono eyo Gravity alina concert omukulu Kamenyo kyogamba ayinza okuba alipidde mawulire bamwogereko mu nsonga zino oba soko ngamba ma halo ababani sebo tabale kutuweereza boss anabeera mu kyungu bale baba abo yatali mwana ku Victor Kamenyo atuleke yatali mwana ye kyali nto kale sebo abani keje webale nyo kutuweereza boss Daniel yekibale gundi oyo atulekemu naye Gravity gundi amusinga okuba omuziki ani gundi oyo omutuju agambye Gravity asinga omutuju halo sebo mwetula mtyatani steady omwana nsanyo kakati nga bwe tusooka ntuddayo emabega ku ky'okuggala ekivvulu Kamenyo n'amala ageza yeesazaawo abaafudde alalala naye wano no Gravity naawe ngoma nnene Victor Kamenyo atuleke nze Jukamani mu kibulooka kale sebo ekisajja kino kikuba tolaga maddu tonnakutakanda etese piki kano kazannyo bookaloberamu nga bakunyaga empiki abayaaya abakubwa abakasiba mu ghetto storage bashapu ne bakawaida n'abagiribada pulaniki yesaawa abasiraamu kati babaale n'abakatuliki abalokole bakube kange batendereze mu zikyaki siyimirira kirako magulu 10 eyafa kuraki tomera buli kiramu n'ekifu sikozesa buleki kyayina ezindi mu bulago zakati zimanyina toki soko ngambe nafitakuba ogamba otya Eliseo. David akuba kenya pasente yegeria ngolubi. Hello. Abani. Sebo. Baba tueleza mwana wa mama. Boss. Honorable niko mwana wetatu kutendira likabya kyotera. Sebo. Bera naye Gravity omutuju. Oba nye mweri ja mwoyo. Amanyenye Gravity omutujeri ava. Okay, tigalwa Victor Kamenyo ino rimba luyaba lwa Gravity omutuju. Bawito ompalana. Yaruba. Ompalana ne gwa naye kabeyo ngoma yetu yabye luyimba obule yabye bubifu kagenda producer gwa banenya. Atuveko agende yekwe kagenda tegeke mujinje omukochi. Okay. Gravity pabecho tatu kubero echo nikekwe. Batabukidde Kamenyo yakopa oluyimba lwaita tunyumirwa yakopa oluyimba lwa Gravity lwaita ompalana n'alozaabu waliwo oluyimba lwaita if I die I die waliwo oluyimba lwaita work naye nga kyolina okumanya nti hip hop oba luga flow music ono ye wampalana okuvaako mu America eri bajjajjaffe abakisookamu eri mu America n'okwetta baali betta batupaako okufa ezo zonna zaali ntalo za music ne wano zo soko ngambe sebo naye omusajja ateranya okukozesa kyoba ani oyo Victor Kamenyo baba lwaki yesimba nnyo ku Gravity ate nga tamusobola baba abeera mucunguzi wano mu Kabaale baba kale sebo naye nga ne Kamenyo akuba Kamenyo alina talenti yenzikiriza nendowooza endongo eno teyamanya gy'olina kuba ate ng'ogisetinga mu gitambuzaamu Gravity yamanya okuyiriba endongo tugambe nti management ya Kamenyo erina okusoomoozebwa ne Gravity talina manager ye manager yena ye boss akola booking